yatisse omwana olubutagalidwa. Obuzibu director teyava tuyamba talina kye yatukolera. Akeetalo k'olusoma olusooka abatalina mwasirizi babadduukiridde n'ebikozesebwa. Mulimu abaana bamulekwa bagenda kwonooneka. Papa Francis atuuse mu kibuga Juba South Sudan, bannansi beekulumuludde okumulaba. Nyongera okwaniriza ku Bukedde TV1 mu mawulire agabuutikidde agakawungeezi kano tugatandise n'omulangira w'Ekereziya Papa Francis amaze okutuuka mu kibuga ekikulu ekya South Sudan, Juba. Papa yonna gy'ayise abantu bakwatiridde ku nguudo okumusisinkana ng'eno agenda okusisinkanirayo abakulembeze b'eddiini. Obugenyi bwa Papa yabutandikira mu ggwanga erya DRC. Namungi w'omuntu akwatiridde ku nguudo mu kibuga Juba ekya South Sudan okwaniriza omutukuvu Papa Francis. Papa atambulira mu kagaali agenze ku lutikko y'omutukuvu Tereza okusinkana abakulembeze b'eddiini ku mitendera egy'enjawulo. Ababuulidde ku bintu eby'enjawulo omuli n'enneeyisa. Papa era asinkanye abakristo bannajje lya Yezu ku Eklezia eya Apostolic Nuncie mu kibuga Juba. Wano nawo abantu beekulumuludde n'abalala okukuŋŋaana ku nguudo okumulabako mu nsinkano gy'abaddemu n'abakulembeze b'ensi nga bakulembeddwa President Salva Kiir beeyamye okutegeka enkuŋŋaana ez'emirembe n'abayitibwa abayeekera okulaba nga batebenkeza ebyokwerinda. President Kiir era abuulidde Papa ng'abayeekera bwe baagaana okussa omukono ku ndagaano ey'emirembe mu mwaka gwa 2018 ng'eno yali egendereddwamu okuyimiriza okulwanagana kyokka waliwo enteeseganya ezatandika mu mwaka gwa 2019 nga n'okutuusa kati okulwanagana tekuwummulangamu. So to me the coming of Pope is a very important moment. It is the first of its kind in South Sudan. We believe that whatever you have said and we continue to say will help us to change our life and to live as people who are supposed to live peacefully and to stop fighting and conflict. And all that brings disappointment, killing and conflict. This occasion is a golden occasion. The Holy Father visiting South Sudan on a pilgrimage for peace and unity. This is the gift we need here, everywhere in Africa. And I hope this visit will bring South Sudan true peace, justice and prosperity. All the best for the Church, the people of South Sudan.